Funayo emikwano egi esatu nga gisobola to feel what you feel, to love what you love, to accept you as you are. Ebintu bino bisatu nga asobola okufiiringa ky'ofiiringa nga ajja kwagala ky'oyagala akikuyirize nga bw'oli. Bwe kiba nga olinamu ebikendeevu ebiyinza okuba nga alaba si birungi, asobola okukuyambako bizimba. Bwe biba nga olinamu obulungi, asobola okukuyambako obukukopako, so si kuyambako kukakkanya oba kujjako oba kulemesa na kumala mu maanyi. Ekigambo mukwano kinyuma koyo omuntu Katonda gwakiwadde. Ekigambo mukwano kisobola okumeggula ejjinja eddene zitoweretere kute olw'omukwano ne limeguka n'olyasaamu n'okera ku macanga. Omukwano gusobola okutambuza omuntu mu bbanga awatali kkubo. Omukwano gusobola okufunira omuntu omulimu omulungi n'oba teyasoma. Omukwano gusobola okuteeka omuntu obuwanguzi okusembayo obwa waggulu. Nagala abantu bali mu ofiisi ago gw'olaba amalungi lwa mikwano. Terijjangu okole wano, waliwo omulimu mujawugezeeko. Abannaffe bano naye omusajja Omumisiri twali mu kifo kimu, nze nabalenga nnyo Saudi Arabia nga banoonya abasawo. Njala kulaga bondi n'omukwano n'okweyagaliza kikitegeeza. Omusajja oyo ye yamu ku bakulu abaaliwo abalina okunoonya Abawarabu bamu ne tunagala basawo. N'atumya baganda be okuva eminsi y'Emisiri nga si basawo. Yamatiza bali atya yamanyi. Najja naye abasajja bali bakolanga ebintu nga babikolera ku ssimu ku direction ze. Kola bwoti, kola bwoti, kola bwoti. At the end of the day banga netambula tebafuuka abasawo. Waliwo omusajja omu yali akutte ebisero bibiri. Ebisero ebyo nga birimu ebiwuka baziyita bino waliwo ebiwuka bino ebikaaba ennyo ennyanyagize amayenje bwe gatyo. Kati ebiwuka ekimu nga kirimu ekikapu amayenje nga meeru nnyo ng'akisibye, ekirala nga kirimu amayenje nga maddugavu nnyo kyo nga takisibye, naye ng'omusajja ali mu kutambula. Kakati oli kyava musinka n'amugamba lwaki ndaba otusitudde amayenje, kino okisibye kino tokisibye ate nga gonna mayenje. N'amugamba amayenje gano ameeru g'olaba geeyagaliza nnyo nga si olw'ensonga nti buli limu ligenda liwalampa linnaalyo ne gafulumamu mu kisero nja kugatuusa, naye gano aga bbulaaka tegeeyagaliza. Buli limu erigezaako okulinnya buli egeza okulinnya nga lisika linnaalyo. Mu Uganda abantu basinga nnyo kusika bannaabwe bateeka wansi okusinga obbakwatirako okutambula okugenda.